abayina ebbaluwa z'obusika letters of administration bakkirizibwa bwe batuka okutunda basaanye kwebuuza oba kuteekawo bisaanizo ki nga balina letters of administration. Basaanye abo okulaba nga balina olukusa lwabo bwe bakiikiridde be tuyita ba beneficiaries. So olina okulaba nti oyaguza bw'aba administrator ayina consent oba olukusa lw'aba beneficiaries, era waba alina letters kati ennaku zino ziggwako ziweebwa ebbanga eggere. Kakati olina okwebuuza zaggwako oba wewagulira zaali zikyaliko oba zaali zaggwako. Tulina abantu bangi ababuzaabuziddwa n'ekyo kubanga ennongoosi za mu tteeka ly'obusika byaleetawo enkyukakyuka ebbaluwa ezo okuggwako n'ekigendeerwa nti omuntu akole obuvunaanyizibwa obwo abumale. Kaakati ekyebuuzibwa waliwo abaguze nga bali mu tteeka eryo, waliwo n'abaagula mabegako ng'etteeka terinabeerawo. Abaagula emabega bino bibakwatako. Abaagula emabega baali mu tteeka ekkadde ng'ebbaluwa tezikola ki, tezi expiringa.